Yes, omulabye omulungi wa KTV program Kapyachi yamanya enze mpaji given Brian aka the writer. Yes, sawe no enjogeria tuli the gospel music, one of the gospel music icon as we have in the country, Pastor Wilson Bugembe. Yes, omwami ono aletedde bangi okwagala kye bayita okuyimba gospel music. Era anyo ennyimba ze zinywezeza bangi mu kwagala Kristo n'okutambula wamu mu lugendo lw'obulokozi. Bangi badiziddwamu amanyi olw'obubaka bw'ayimba. So right now njagala twegatte ku Pastor Wilson. Okay. Right now njagala nkugate ku Pastor Wilson. Yes. Pastor Wilson. Kazi ku TV tewa bakubanga. Bonna bakuba. Amina. Sanyu sabala kwano. Ibulungi mwe bali kunchalira kale mkwano. Bano bazze paka waka. Tuli waka wa musumba. So, Pastor, okikola otyo kuva mu ganemo kama nga ina byakozeseza. Afudde wa maanya, afudde wa mugaso eri ffenna n'eggwanga Uganda n'awalala. Naye ate n'osigala ng'oli mukakamu. Kitebwa kya Yesu. Weewaawo kimanyi Pastor bandi tukwegomba olw'embala eyo gy'olina gwe nga gwe. Era bandi tugamba nze ngamba bwe ndikula njagala kufaanana nga gwe. Nayanza ngana. Ate nze ono nze yamubulira n'enjiri. N'endokoka. Okulokoka. Ituufu, yes. Lwakwati babyogera ku TV. Abamu n'ababuusa. Era Bishop Mubanje ekimu ky'ekkumi kubanze yakubulira enjiri. Akati ekimu ky'ekkumi atokiwa wa Bishop. Ne Pastor abamu n'abagambako. Mpaka omwami oyo mukwate mpola. So, thank you very much for watching Kapyachi. Tuli on ne Pastor Wilson Bugembe. Yes, amaze tu confirming tukakasa nti ye mu nsisinkano ya Kingdom Media tagenda kubulayo bambi. Sinkano sanyuse yo mwaka 2017 Pastor Bugembe. Wanji bakulinza abo nja kubeerayo. Wow, twesimba nnyo muzeeyi webali kutwagala webali Ddala era ffe nga 15 ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa June tugenda kubeera wamu ne Pastor Wilson Bugembe nze abeera muzeeyi wange yanja tuzobulokozi kuzana mixed. Thank you very much for watching KTV Kapyachi program tukyagenda ddala maaso.